Afande ensonga ya Kano Kizza Besigye mukyala we wamulabye nga ayogera ebigambo bingi agamba mwabaganye okuddamu okugenda eruzira ekituufu kyeki era bye yayogedde bituufu kyenkana kisebo well ekituufu kiri nti Besigye tuli naye Kano Kizza Besigye tuli naye ali eruzira ate si gwe mulundi ogusoose kubeera naye bwemba ndabamu ndiweza emirundi giri mwengena oba etaano era kusookera ddala we yayingira ebyo ebigambo ebyokugamba nti gavumenti eyagala kutta retired Kano bwe byatandikira naye myaka egiyiseewo era ekakasa nti ekyo si ekigendererwa kya gavumenti. Yagenze mu maaso n'agamba nti twataddeko amateeka lwa bbaawe. Ekipapula kino okiraba kino kyali kya 2023-24 era guidelines oba ebyokugenderako ebyaliko bye bimu na bino bye twabadde tutaddeko okujjako nti eno gundi Christmas engeri gye yaze wakati wa wiiki era abakulira ekitongole ky'amakomera kwe kuddizaamu ne bagamba nti abantu kabaleete ebintu ebyo ebinayamba abasibe mu Christmas naku z'omwezi 24 ku 2 tukoma 24 tuddemu nga 3 naye wano era wano wali clear nti kutandikira ddala naku z'omwezi 15 eza December 2023 yali stand by class ngeggwa 12 January 2021 so si bituufu nti bino twabikoze lwakubanga Besigye ali mu kukomera. Yes, bulijjo tukikola nti bwe tubanga tetukkiriza abagenyi naye ng'olina ebintu byoyagala kuleetera omusibe obireeta ku geeti ne tubitwala. Bw'oba totwesiga tukugamba giranga obisigaza ekiseera ekyokukyala bwe kibanga kiguddwawo ojja kujja n'ebintu byo obiweki omusibe wo. Nayongeza n'agamba nti olunaku Kano retired Besigye lwe bamuleeta apa bakyusizawo OC so nga OC baali bamugamba dda nti alina okugenda kusoma mu mwezi gwa 10 nga tebanakwata nebba ate n'ekikulu nti emirundi retired Kano Kizza Besigye gyabadde naffe sirowooza nti amukolako abeera OC omu yali apa zijjukira mu biseera bya mwami Munanula yali OC bwe yakomawo Mr. Magomu yali OC bwe yagende Nakasongola Mr. Kivumbi yali OC bwe yagende Moroto yali OC mulala. Kati ekyokugamba nti bakyusiza OC okukyusa OC kitegeeza nti waliwo ekyabulabe ekigenda mu maaso si bituufu. Njagala tutegeere nti ekitongole eky'amakomerwa buvunaanyizibwa bwakyo kuba nti kikuuma abantu abakiweerezeddwa era kutuusa bwe bamaliriza n'emisango gyabwe era tetulina kyekubiira buli musibe abeera musibe ate gano amateeka baagataddeko lw'abasibe abawera 7,800 bali mu makomera 269 so singa twabadde twagala tutagetinga muntu omu bandibadde bagamba nti luzira nga luzira bino bya luzira yokka naye eggwanga lyonna amateeka ge tugenderako kubanga tulina okwenyweza tulina okuba nti security gwe mulamwa gwaffe tubadde tusaba naddala abo abatakola emirimu gyaffe ffe tukola emirimu y'ekikugu batuleke tukole nga bwe tumanyi nabo bakole egyabwe nga bwe bategeera era tukwatire wamu tutambuze eggwanga lyaffe naye okuba nti tusongamu lunwe ne tulaga ebitali bituufu nakyo tekijja kubanga kitukolera kubanga teri musibe kugenda mu kkomera n'akola application nti mugenda kunsiba musibire mu kkomera bweriti ate OC njagala abeere bwati ekyo tekibeerangawo. Ekitegeeza okuva kweza ennaku temugenda kukkiriza muntu yenna kukyala anti kiringa bw'ogamba ne bw'obeera ne ssente meka mu banka togenda sande n'okola ki kati naffe ennaku zino era tugeze tukikola covid twasiba amakomero okukyala emyezi 6 era ne tuyitamu so nakino bwe tusinziira kulaba engeri ki security gyeri n'embeera bweri ne tugamba nti kati kusiba mwezi ennaku 8 bwe zinabanga ziwedde tudde ku mirimu gyaffe nga bulijjo.
mbuvunze bannayuganda babubaka ki eri abasiba bali mu kkomera? Abasiba bali mu kkomera njagala bagamba nti Krismasi lunaku lumu oba nnaku bbiri lujja kuggwa tusigale nga tukola emirimu gyaffe gya bulijjo, era abalina emisango tusigale nga tulirimba tunetuba kuddamu wasiwasi enaatutolosa ate tubanga tuwongera ki ebizibu. Abavubuka abali ebweru naddala abo abagala okukola ebyambyone amakomera amajjuvu naye gakyalina ebifo byabo abagala okumenya ki amateeka, era ffe tetujja bakunga nti mujje naye tujja baaniriza bwe yabanga babaleese nga muyise mu makuba amatuufu. Ate abasirikale njagala bagamba tubeere ku birindaala tutuukirize omulamwa gwaffe kuba nti baatuwa obuvunaanyizibwa tulina obutuukiriza oba okukuuma abasibe. Kati kebeere Krismasi kagubeere omwaka omujja kabeere ebiseera